bwe nadde Uganda kibuuzo ekyo ky'obuuziza kikulu nnyo. Challenge gye nasinga okuba naye Uganda bagiyita mindset. Engeri abantu gye bategeeramu nti Uganda osobola n'okuwa kojjaawo ssente agenda kugulira emberenge ku dduuka n'atakomawo. Naye wano otuula mu nnyumba yo n'otumya ekintu kyayina ng'omukyayina takumanyi nekituuka. So mindset eyo yali challenge kutegeera, era nze bwe natuuka e Uganda nendaba nga mindset yannemye. Ogende kololo olaba abantu ebintu bibalimu bya plastic, abawala bambadde ebiwaanyi. Buli watunuulira abantu nga bali mu zino ensi leta assume nga Kakalaamu wano nga ali mu zino ensi kiki ekikugira mu bwongo ng'eyo aliko mu zino ensi? Nkwegomba. Say it again? Nkwegomba. Kuba katwali emirimu nga gikurequiring okuba n'emmotoka. Nenva ku grocery store abana abantu bamaze shopping ffe twakomyangawo obugaali. Butroli bu shopping carts. Nemala nenvaawo awo nengenda nenkola mu bucupa nga tu manufacturing bucupa bwa mineral water. Nemala nenva mu bucupa bwa mineral water awo nafunira omulimu ogwasinga okunnyumira. Wagufunako? Nagufuna gwanuma n'oguleka. In fact n'ogunziriza ndowooza n'okuyimba nkuvaako. Leka naawe mulimu ki ogwo? Omulimu guli kati omulimu ogwo gwannyumira nnyo nga neebaka bwe basinensasulwa nga gomanyi mu bufunzi wasasulwako nga okusasulwako kwakwebaka bwebasi. Otulo ne bagamba ono bambi yeebakawo ekiro kyonna abeerawo tavaawo baayina nga abajja n'asulawo n'addukawo ekiro n'agenda mu pate n'akomawo nze nga ndi wampisa nga bwe nyingirirawo obuliri bwange ne neebaka siina gye ndaga. Omulimu ogwo gwannyumira Kakalaamu. That was my best job ever. Yaŋŋambye bw'olaba Kakalaamu. Kakalaamu yafuuka bulooka e Canada. Onoonya mukazi waakuwasa Kakalaamu. Onoonya kucakala Kakalaamu. Yaŋŋamba olwotoka bw'otikola kikubira ani? Bamuyita Canadian Connect. Okay. When did you last have sex? I don't remember. Sijjukira. Sijjukira. Okwegatta ge maanyi. Naye ddirwe wakoma obumu ge maanyi. Okufuna obumu obwo. To be honest. Oba nejjo. The Answer Channel, a solution to every situation. Alright, The Answer Channel kwoli mukutu gwa YouTube ogenda ku mukutu gwa YouTube notekamu ekigambo The Answer. The Answer teka wandika DA nolekawo space notekawo answer nolekawo space notekawo channel ojja soda bunyo okubatenga otufuna The Answer Channel. Gwali guyitibwa Uganda byogera akaseera akaliko akaseera akemabegako ne tugukyusa ne gufuuka The Answer Channel olwa ebigendererwa ebyenjawulo. Tuli mu kulookinga aba mu kunoonya inspiration stories, tuli mu kunoonya stories eza lived experiences z'abantu ab'enjawulo, tuli mu adoptinga n'okuyiga cultures ez'abantu ab'enjawulo n'okunoonya purpose of life mu ngeri emu oba endala. Nze Kakalamu The Answer, Uncle Remy Ntambi ali ku kamera. Tusimbudde nate olunaku olwaleero n'omugenyi waffe. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Okay, tulina Uncle P, Uncle Palaso, Pius Mayanja, omu ku bantu benajja wano, benatuuka mu Canada wano, wenamwongera yayita King of the East, nemwongerako King of Inspirational Lyrics right now. Ayina ennyimba zayimba, nesiriikirira, nengamba wow, zino zinkwatira ddala ate ku mutima mu ngeri emu oba endala. Kana akayimba ka nsonyiwa, mama kalimu omukyala, nakulekawo empapula ze zansibya kakuba ku ggumba nembeera n'akayimba kabikyukanga akoko buli wenkawulira kankubira ddala ku ggumba eyaliwo omulesa okuba osobola okuba
kati nembera ne tycoon oziwulira ezo ennyimba ezo zo zinkubira ddala kugumba nempulira ddala nga oli personal oba watwayogeramu n'olyoka noziwandiika n'olyoka ozireeta but for real oyinza okuba tokyegenderezanga naye audience yo ekuba direct paka mu bantu abali mu aso oziyimbira Uganda nezikomawo nezikubira abantu abali ku aso okubira ddala ku ddungu Europe North America okutwaliza ewamu buli akawuliriza agamba wow wallahi nsobola okukyuka mu ngeri emubina but nkwadirizaako nnyo Uncle Palaso abadde mu Canada muno bali mu Canada muno yajja kuperforminga mu Toronto wetumalira wano oba onaaboogira byewedde obe n'abatennaba ajja kuba ate nga yolekera mu kibuga ekimanyiddwa nga Ottawa mu kuperforminga mu ngeri emu endala. Toronto I can confirm yali turn up nungi nnyo abantu bajja mu bungi nnyo abantu ne banyumirwa okufaako obufi. We expect a big numbers nate mu Ottawa abana abagenzeeyo banatubulya mu ngeri emu endala. Nkwanirizaako nnyo ensi eyagala okuwulizaako taata otubulyeko ne kasama ekakuyisizaamu kukubadde omaze ebbanga ng'olaba omusana e Uganda aba oli awo nga tegulinga guno bwe guli ye mutusinza ki eyo taata kiki ekiri ekyo kye mutusinza Uganda yesa tubasinga okukiringa tubasinga vibe tubasinga oba njiyite pate ye Kampala ogimanyi ndalumu yesebo tubasinga ensiri tubasinga akafuufu yes naye tukeyagaliramu bwala tukomplaininga Uganda so zonna nsi nnungi summer vibes nnungi wano kujjako humid mungi kasana ke waffe bw'oyingira wansi w'omuti mu kisiikirize nga owola ne wano weekweka mu kisiikirize nga ko kakyakulaba so kati ako kabadde batategedde koyogedde nga wonaabeera ng'olina kyofumbira mu wali eri ebbali oba kyoyokya nga oli saidi za wano naye ng'ekyo ekintu kikutomera bwe kiti ogenda okugulawo tuno kikutomera lumu ekibugumu ekyo yes obwedda ndi munda naye nga sinaba kifiiringa so wano wobanga otudde wano olabawo ekiddedde naye ate ekibugumu kikyajja mu ngeri emu oba endala so bwekyo bagezaako okukwata batutegeeza mu mbeera bwetu Canada ekwaniriza etya cause nawulira ng'ogamba it's your first time to be in Toronto right guno mulundi yes okuperforminga mu Toronto okay so ekuyisiza etya Canada ebadde nnungi abantu banyaniriza bulungi mikwano gyange ba Ricky bajja ku airport ne bannona ne bampa ebimuli ng'akabonero k'omukwano ne flags ya Uganda ne Canada ng'akabonerero ak'omukwano gw'ensi ebbiri bantu bajja bangi nsuze bulungi bansuza bulungi African decent nyongera giwa big up zokka family yange nejja so kibadde tough okubalansinga time with family n'okugezaako okutegekera abantu performance ennungi but byonna tubikwasaganyiza era kati mpezeze ennaku 8 mu Toronto sinza complaininga enteekateeka zaali nnungi sha abantu bandaga omukwano bajja bangi nkubyeko ku pate zammwe pate zinyumidde DJ Barrett atukubye endonga ku relaxing so ebadde really nice thank you very much just MC yamwe eri expensive okalabya otya nga ate abaana bakuteeka bema bagamba bugambi odda wano Uncle P nebakuteeramu kino nebakuteeramu kiri kozi family yajja nekwegattako family yanegattako abaana sente ze wakola nga ate zidda wano sizeeyo yadde n'olwataano abaana bagamba let's go eat at the mall baagala kulya ku mall naye bw'otuukayo n'emmere batuteeyo nga bagivaako alabi ayagala akasawo ayagala engato ayagala ice cream ayagala cotton candy ayagala muwala wange yatuuka mu dduuka bulijjo mbadde sirimanyi yali njigiriza naye naliize na mukono gwa kyuma baliyita Sephora muwala wo bw'agamba ng'omutwale ku Sephora dduka emisinde temulimu perfume ebyo gundi oba bukiki balina omuntu balondalonda ogenda okola sente ziweze mu Sephora naye nga essanyu munnange omwana kasitaaba nga musanyufu lyessanyu ly'omuzadde obadde omaze ebbanga ki nga toli nabo like kuconnectinga nabo nga gwe omuntu nga si bya simu video call something like that no nabalaba last year obali Uganda last year no nali nabe Montreal
Najje Montreal ne tubeera ffenna ne tuzunga mu bifo bingi. Just nali size kuperforminga nali nze ku vacation. So yali undercover. Era temwamanya ne Toronto najja ne tugenda ku Wonderland. Kyova olaba nabagamba it's first time to perform in Toronto. So difference wearing first time to perform not to come in. Mbeera mugenyi wa mwenzi jja nengwa muno cover ne nsirikanga teri amanyi nga ndi mbya family kati koro najja. Ana akimanyi ne tugenda Wonderland ne tugenda twakola ebintu bingi n'abaana. So but it was my vacation. Okay. So we're going to start with the game now before we go any further. The game is Dilo wasemba okukwaba ku maziga okuva mu ku maziga. Nga Kamili agenda omujjanjaba oba mu America. You just recently. Zigali ekisajja obeera oli awo ddi olyekanga bwekanzi. Litonye. Esigana agawo naye ogenda okulanga litonye n'otegeera nno mwana omutima gukaabye. Okay. So how did you manage to heal? By him coming back. Nga mulamu ne tumulabako ne tusanyuka nnyo kubanga twali tuweddemu amaanyi. Komawo kwe kwamaliriza bingi. When did you last have sex? I don't remember. Sijjukira. Sijjukira. Okwegatta ge maanyi. Naye Dilo wakoma obumu ge maanyi. Okufuna obumu obwo. To be honest. Oba nejjo. Nejjo kyaba. Ali byobuuza byaki. Gwe wakoma ddi okwegatta ssebo. Nate nzabuuza. Tunyumyamu. Nzabuuza. When did you last read book? Read a book? Oh my God, read a book. Okusoma akatabo nakoma kasoma mu 2009. 2009. Which book was that? 48 Laws of Power. Okay, what did you learn about that? Nakasomera actually mukomera baliyita MDC Brooklyn. Liri awo New York baali bansibye ne nkalaba akatabo. Naye kakubuulira kakubuyigiriza it's a book ndoza kabakulembeze. Kakubuulira amateeka goyinza okutwala okubeera nga oba ne powerful presence, you know. Nakayigamu bingi era kakuyigiriza kabalina amateeka. Rule number 1, never outshine the master. Kati kakayina amateeka bwe gato kakuli kunnyonnyola obuzibu buyinza okusanga singa ozolera mukamawo. Mukamawo asigala mukamawo. Omuntu bw'abanga yali akusanze n'akuwa ekyokulya nga tokirina ne bwakusanga ne loole y'emmere era tekikyusa nti we yakikuweera wali okyetaaga. So oba olina okukkakkana n'omanya oyo boosi wo okubanga byetooloolera enkya n'addamu n'omwetaaga. So kayina amateeka mangi mangi nnyo nsobola okugakwongera naye nga keeka akatabo kagadde nnyo. Now let assume osazeewo okuwandiika kitabo nakatabo ku ggwe bulamu bwo. Which kind of book do you want to okuyita okuba okukiyita? Oyagala kuwandikako kitabo kikaaki? Katabo ako mbanja akatuuma The Rose on the Rocks. The Rose? On the Rocks. On the Rocks. Ekimuli kya roza ekyakula ku jjinja. Kibayita ekimuli ekimeredde ku nkokoto. Ekimuli nga kyakulira ku nkokoto. Kugamba nga tebakisuubira kukula. Like nze I see myself ng'ekimuli ekyakula ku jjinja. Nti naffe abatalina pulaani twamala pulaani twafuna. Okitegedde? Omuntu wakuwulira nga olinga alaga nti otobanga your family is known and celebrated as Mayanja family, yo nga yo musically already yali efunyemu omulandira Oguspisenga is just a matter of kusika busisi Palaso oliwa let's in peace Bwizo Mulidudawa already chiyamba chiliko ko chi strong than Kakalamu abo afubutuse from nowhere
nti yayinza like oba katega kingamba anti kati chief swagger vawa yali mti oyina muganda yeah I do ali wali Uganda yeah Uganda struggle mulete Canada evawa lwaki talinayo wano Canada okay so buli omu yayagala oyina emikono ebiri yeah you only have 2 hands okay nawe oyagala nti nedda ne Kamiri yakwatangako byasobodde yeah naye yalina emikono ebiri ate naye alina family ate naffe munnaye abantu omanyi abantu bo bakikwata nti buli ava mu nnaku yeah okakasa abantu nti yava mu nnaku alina kusigala nga afaanana ennaku osegedde naye ffe kati ate bwe tutereera tunyirira ne twambala engoye kati abantu bagamba bakulaba ng'oyambadde engoye ezinyirira n'agamba abo tebalina bizibu naye omusajja yabagamba omuyembe okunyirira ku ngulu tekigugaana kuvunda munda so abantu tetubanyumiza mboozi ze tuyiseemu waliwo n'ebintu ebimu bye batasobola kuyambako kati for example Kamiri yali major milestone okutandika career yange kubanga bwe yakuba n'akuba hit kye yasooka okukola studio naye ate yali tasobola kunnyimbira nali n'okweyimbira for example bwe natuuka mu America nenfuna ebizibu n'ensibibwa mu America teri nguzi guba gukusunye kiba kiwedde so ebintu ebimu abatasobola bikuyambako ng'omuntu olina okwerwanako ate by the way ne mu music ono gwe tukola ekyokuba nti ndi muganda wa Kamiri ne Wizo ne AK47 aba bantu baali bayimba nnyo so okutandika kwange kwali kuzibu nnyo kubanga every time batukomparinganga nawe nga mwoli tekibadde kyangu ekirala tukola omulimu gwe gumu guli competitive oli ne bwaba muganda osobola okera enkyano omukuba tune nemuyingira ayinza obutakigamba naye obubonero ne butandika okweraga n'ogamba no tune yange nga tazina ngawe bagikuba tazina n'omulaba naye nga muganda wange ekisinga obukulu nti ffe tuli ba Luganda era twagalana nnyo okuva buto era akayimba ke twayimbanga ewaffe akasinga tulina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabo Katonda kyawaffe abantu okwagalana ffenna kyekitugatta ekiraga nti Katonda akola mu ffe. Wow, that's nice, yeah? So ebigambo bino bigenda kuva mu bantu babiri. Ebigambo Dr. Jose Chameleon, your own brother, byali akugambyeko ebikuyambye okubeera stand out up to now. N'ebigambo Wizo Manizo byali akugambyeko oba ekigambo kyowulira kyojjukira n'oga nti kino bino bye babingamba bana ababiri byantambuza up to now. Chameleon nafuna challenges mu industry. Nemubuuza n'ebino ebintu mubisengamu mutya. Nangamba nze byagala okubuli ekintu kimu abantu tobafaako kuba ndongo. Don't care about anybody. Nangamba endongo yo ly'eddembe lyo. Wow. Ekigambo ekyo kyali kinene nnyo nti nalinga njagala nkuba endongo nga bwe mbalansinga ne bino gwe kuba bukubi ndongo osirike ly'eddembe lyo ekyo ekigambo kyali kinene. Wow. From Wizo yatuukanga chance ne bamuchallenginga nga ready yafudde. Wizo yayita mu kaseera kazibu abantu bayagala omudiscreditinga abantu bingi nga b'obimanyi. Ne Wizo yantuulanga n'angamba ekintu kimu nga ngamba nga abayimbi baba bangi nolanga baba mugeraageranyako n'agamba otugenda bakubisa experience. Teyagamba nga talent, teyagamba nga hit, si teyagamba ngenda bakubisa experience. Kati Wizo omuntu bw'omulaba nga atudde awo musirise bw'oba oyagala asumulukuke mukwasa akazindaalo avaayo n'afuuka empologoma n'afuuka ekintu kyo n'ogamba ono bwedda gwendi naye. Waliwo nali ne mwami oyo nga tutambula ne tukuba gundi show ya Club Beat, right? Gye mwali mukola mwali abasatu nga yaŋŋaanaŋŋaana naye bano baategeddeko nti basobola okukola ekintu kino ne kibeerawo for 3 people cause buli omu yakwasanga munne akazindaalo ng'olaba energy yanjawulo but everyone ng'akubisa extremely nga muli extremely good. Obuzibu bwe tuneegatta Uganda egenda kufunda. Uganda ntono tejja sobola. Tulina kusigala omu awo tujjawo naye bwe tuneegatta kati ate tubeera
Chiba too much of anything is always bad. Exactly, yeah. Munange ate munaine kisesa tusola no yingira studio olaba nze ne Kamiri. Yeah. Tu connecting am studio nze ne Kamiri ze hit zonna ze mulaze tukubye tuzikubidde mu dakika nga 3. Both me and them. Yes. Nze ne Kamiri. Ate bwe twegatta basatu. Usually ngeri fenna gye tuli ba musician ba professional. Yeah. Ne tutandika okaya na wizo naleeta lyrics Kamiri naleeta ate nange nendeeta ate ne tugaa chorus eno ne tumaliza tulina ennyimba ndooza nga 10 tezifulumye nga tuli basatu. Yeah. Ne bwe tukwatagana ne Kamiri oba ne nkwatagana ne wizo music afuluma n'avaayo kati nga bola Kamiri ne wizo baakoma kuba luyimba ki nga bali bonna bombo clat. Yes. Nenze ne Kamiri twakuba bega tukubye ebyabanene tukubye bwenkwagala buli lwe tukwatagana hit strikes Hana. So wabayo abantu nga bali compatible naye olaba buli lwe nkwatagana ne Kamiri abantu tubayuza kati oyagala tugatteko owokusatu abantu baleke nabo bashining. Anyway, ngenda kukozesa tugenda kwogera ebintu bino Kasavu Kanyama kusayidisa nzirayo Uganda mbuuza buli kyoyagala. Buli watunuulira abantu nga bali mu zino ensi leta shum nga Kakalaamu wano nga ali mu zino ensi kiki ekikugira mu bwongo ngeri aliko mu zino ensi? Nkwegomba. Seitage? Nkwegomba naye nkwegomba koki nkwegomba nti gwoba obudde obutala mwene ensi okyabulina buli nabutala nga siina kyendi nange nandiyagadde obutala nandiyagadde okubeera part of this great beautiful place, healthcare, employment opportunities. Ne kati already ndi employed already kati obudde bwe natala mu America sikyasobola butala mweno nsimba sikyasobola career yange tekyasobola kunzikiriza. So nkwegomba nti gokyayina chance ye butala era gikozese fit ntuuka ku bifo gye nali nga nkola nga McDonald's nentunulayo nendaba abantu abakolayo munda nenga akalo yo yalinze you know nga nkola ebiseera ebyo oba emitwalo 5 buli wiiki ge Uganda nenga gansanyusa ebiseera ebyo kati ntunula nenga akale mwana omuntu ava wala kuba essaawa eno noŋŋamba nzireyo ku McDonald's awo nsiike emmere tuyinza okubagana naye ate no experience wali ogifunye omusajja okuyingiza ekiyungu kyabwe apo munnange nedda enensi yammwe eno Canada muli just 40 million people and muli predominantly white and Indian kyenalabye kati abayindi naye ate eno gye wasuze Muganda nga okulaba yate abalala egundi kizibu nze nasuze ne Makindye ndi mu kuzimba mu kigagga Makindye ekigagga zone twali tugenda tuuka yeeyo sajja ye Kampala nampita nantwala nandaga restaurant ye bwe yajindaga nenjingira mu kiyungu nensooka nga buli mashini manyo gyoperating naatya naŋŋamba Palaso gw'omuyimbi namugaa sebo nze nali musiisi wa mmere ku McDonald's naatya naŋŋamba okimanyi bwe Katonda yakuwa experience y'omulimu osobola okugulawo bizinesi eyo n'ogirunninga Omumerika kyalina akuyingiza ekiyungu n'akuwa structure ye yonna n'agigabira n'omukolera kati emirimu gy'okuwana abayindi balwaninga ebintu so vuze bwe nafunye mu baana bembuuza bagamba bwe basaba emirimu tebagibawa abayindi naye mu America egyo gyali nga mirimu gya muntu wa wansi ogwo gwe twogeddeko nga mwangu gwe nasookerako gwe nasookerako nga n'ebipapula si byange nga bya muntu mulala nensooka ngucapa nensiika emmere era nze nga mu kusiika bbaga nali wa ttabu nnyo system nenjiiga nemmalaawo nenvaayo nze nengenda nenonda ne ku magi g'enkoko ssebo Kakalaamu baali bagiyita Decosters Chicken Farm nga enfuufu erimu ne kalimbwenge erinnya mu bbanga nejja neekutuulako bweti kati sikini yange nga bwojaba reactinga Allah katono njitakule njituuke mu nyama nenvaayo nengenda nenkola ku grocery store nga ndi cashier nga cash register ogenda okyuka kuba katwali emirimu nga gikurequiringa okuba n'emmotoka nenva ku grocery store abana abantu bamaze shoppinga ffe twakomyangawo obugaali butroli bu shopping carts nemmala nenvaawo awo nengenda nenkola mu bucupa nga tumanufacturinga bucupa bwa mineral water nemmala nenva mu bucupa bwa mineral water awo nafunira omulimu ogwasinga okunnyumira wagufunako nagufuna gwanuma n'oguleka in fact n'ogunziriza ndowooza n'okuyimba nkuvaako
leka naawe mulimu kyogo omulimu guli nalina omusajja gwe nali ndabirira nali direct support professional America bakusomesa so naddayo nensoma support worker nensoma CRMA gaba eddagala nensoma ko bwannansi abumala kati ogw'omulimu buli lw'osoma ng'olina n'emmotoka chances ziri nnya kati ne bampa omuntu w'okulabirira naye omusajja oli gwe nali ndabirira nentuuka emisana otuuka emisana ku macanga yakazuukuka bannayo oli omusajja ng'alina amaanyi akeera n'amaanyi ayagala kuzannya kino ayagala fuluma ayagala genda eno ng'akuddusa emisinde n'okoowa kati nga mba nvaako ku saa 12 ng'aliwo omulala ajja ekiro ajja ekiro ne mubuuza naye owaaye ekiro kiba kitya naŋŋamba nze nsanga yeebase neŋŋamba emisana nzaakoowa nina omutambuza nina ovuga emmotoka ne mba ndi awo omusajja n'aguvaako ne ngusaba ogw'ekiro ne bagumpa nyumba namba wifi weeri emmere weeri buliri weebuli tv weeri ogenda okuyingira oti saawa emu ng'ali mu kusenya mannya agenda mu buliri yeebaka kuva saawa emu paka emwezi okumakya kati yo shift nga 12-hour shift zonna kusasulira bwereere gwe kasita obeerawo ekiro n'oggalawo ennyumba nga naye mwali ate ennyumba ng'eriko alarms wabeerawo kyonna ekyo ekigira kubanga anti ekiro asobola otuzuuka n'atoloka kyava babanga ne alarms ku kizimbe kati nze mukwano gwange omulungi nga nkola weeks 2 n'empumula 2 nga zikumala ssente ate nkola 12 hours for 2 weeks kati 12 hours ogenda ozikubyamu 1 week ezo si 60 hours 12 times 5 is 60 n'ogaddamu n'ogattayo 5 in fact zabanga na 10 days kati nga mba n'essaawa 12 ebiseera ebyo nga bampa $15 kati nga bw'ogatta 12 ekyo n'okikubyamu $15 jjukira mbamu overtime eba time and a half oba ne wano bwe kiri webale nnyo wabeerawo ennaku enkulu ne bakudda bolinga era bwe batyo kati nga nze nkolera ddala ssente ate bano tebaggwa nnaku nkulu kati omulimu ogwo gwannyumira nnyo nga neebaka bwe basi n'ensasulwa nga gomanyi mu bufunzi wasasulwako nga okusasulwako kwakwebaka bwebasi otulo ne bagamba ono bambi yeebakawo ekiro kyonna abeerawo tavaawo baayina nga abajja n'asulawo n'addukawo ekiro n'agenda mu pate n'akomawo nze nga ndi wampisa nga bwe nyingirirawo obuliri bwange ne neebaka siina gye ndaga nga bagamba omusajja omwami oyo mu kulabirira professional oyo tavaawo yeebaka bambi ne bojja ekiro n'okonkona azuukuka naggulawo alabaani era bwoba omulimu ogwo gwannyumira kakalaamu that was my best job ever so waguvaako nga odda Uganda no banteeka ku nninga bampa work permit ya mwaka kati nga buli mwaka eggwako girenewinga ng'etwala ebbanga kati mu kutwala ebbanga eryo omulimu ne gubikoowa omwaka bwe gugwako ate ne bakuminsinga emyezi 3 ate nodda ne baŋŋamba sooka ogenda ofune work permit empanvu tujja kuddamu tukuwa omulimu guno opportunity egenda kati work permit yange bwe yaggwako awo girenewinga ate ndayo emyezi 3 nenkuba amaaso neŋŋamba ate kati ninda kininagenda mu maaso nze akubya amaaso already nga amaaso gatuuse amaaso gajja nga work permit yange eweddeko wettu wetufuna opportunity tetwandikufunye temwandinfunye mulo oh my god so era kubanga omanyi nti oli omu kwaba abayimbi gwe ne Maddox gwe Maddox ne Fire muli omu ku bayimbi abookusatu abayimba ennyimba okuva eno muzina ensi ne zikuba ne zidda Uganda wali ekyegenderezaako amazima kituufu kubanga kizibu nnyo omuyimbi abali eno okukuba oluyimba ne lusala ne ludde ne baluzinirako ne muli abantu aba ne lukwata mu buli wamu wonna obadde okyegendereza kyemmanyi nti nze muyimbi eyasooka okuva mu diaspora n'akikola abamu akuba hiti n'agikubirayo n'akomawo e Uganda ne bimuzannya oba n'ataddamu kuba hiti endala for example kati olaba Maddox legend wange muwa ekitiibwa ne bukyangadde Uganda yakakubira hiti kyendala okategedde Fire is a legend you respect him n'ennyimba zonna ze yakolera Sweden bwe yadde Uganda
teyakuba hits endala kale ye Katonda yamutujjako mangu ne tumusubwa. Yeah, ne Maddox is still alive. Ne Maddox mulamu. So but the twins bakuba hits ne bwe badde Uganda ne kizannya. Okay nkategedde. Kati Palaso era abantu yave no lukuba ne lugenda eri ate no dayo dayo no kikolerayo. Nkikolerayo ya That's so fine. That's fine. Anyway, waliwo ebintu ebisinga tuzannya wano. Ekimu ku kitusinga tuzannya kwe kubeera wano ng'okola nga bolowooza n'ewaka. Wabalansinga otya obulamu bwa wano nga bw'obalansinga n'ow'ewaka wakati mu kukwata akasente ko kano kalina osasula bbiru za wano ng'ate n'ewaka wali olina by'olabirira ewaka by then? Yes. Okay, so wakikola otya wakizanyisa otya by then? Ekisookera ddala wano nga bwe nabagambye muli only 40 million people. Yeah. America eri oba almost 600 million. Ndowooza bayi 600, yeah. Yeah. Kaakati abo abantu bangi kitegeeza ffe twalinanga community mu wano temulina community kyendabye. Wano community yamwe actually Bannayuganda bokka. Munnayuganda muno bw'oba okoze emikwano no ye community. Okay. Ne mu America wali osobola n'okugenda nze gye nali mbeera main saabeerako n'Abannayuganda. Okuleka Benazo, Musumba, Moses, bebo abalala bonna abali close bali bava West Africa nga Alfredo. So iyo America yensi gye osobola obeeramu noweerabira n'okwerabira Uganda. Kyangu okuzaamu kalucha. Yes, kubanga community weeri ate nga si Abannayuganda abantu bakuwelcominga n'otulira ddala muki n'obawuliriza biboboogera n'obeera mu system yaabwe n'otandika n'okuzimba community nga y'abazungu naye nga nabo bakurecognizinga nti oli omu ku bo. Okay. So mwembeera kyannyanguira okubeerayo ebbanga eddene. Ebya ssente nze ngenda okuva e Uganda nalina emyaka ndowooza nga 16 nga mpeza 17 awo. Kitegeera? Yeah. Kati saayina nnyo value ya ssente. Saamanya ttaka lya ssente mmeka biki. So nze ssente nga bwe nazikwatanga nga kasita mpeerezaako maama wange eke yali muto kasita omuweerezaayo bwe buvunaanyizibwa bwe nalina. Mama teyakugamba nti wano gwewaleka gundi wano ali mu kuzimba wano neighbor asitudde ekizimbe nekifuna okulamu ekizimbe. Yagambanga naye nga nzimanye ebyokuzimba bizibu. Nga nze ndaba bikolebwa abasajja bakulu kubanga ssente zibikola nazikwatangako kale maybe zayite zizimba naye zigula amataka kuba essaawa eno osobola otunula busaabalaawo nga wakyaliyo n'ettaka lya miliyoni 3. Kati 2 oloza lyali lya mmeka? Era lirabika lyanga miliyoni 6. Naye nga tetubimanyi nali sibimanyi. Kati ebintu bingi bye nali simanyi nembikoleramu ki ensobi naye nenyumirwa obulamu. So era nebaza kiki era abazadde kirungi nnyo n'okuza omwana ng'omubuulira ebbeeyi y'ebintu ne value of money kuba eyo lesson nali saagisoma. Naye Mungu mugagga era namala nenzirayo nembikwasaganya ndi musanyufu. So kiwulikika kitya okuddayo no story nga n'okuyingira mu bulamu bwa already obadde mu bulamu bw'abaddugavu wamini bw'abazungu wano kalicha osigaza ntono nnyo ku 10 olabika osigazaako nga 10%. Okuddayo n'oddamu buto n'ofunamu ne kalicha ega nti kati let me build my house. And how do you feel ng'ennyumba eyo ogiraba etuukako eyo Steve? Nakulabako juzi nga tuteyo muzeeyi tuteyo abantu nga bali mu kulambula. How do you feel now? Do you think wandibadde osobola okikolera ekikyoli mukola kino wandibadde okikolera wano ng'oli wano? Nandi kikoze maybe nali siina bwongo obwo naye wano tebaluma. Uganda baluma n'okuluma. Uganda okola ne bakuluma. Wano tebaluma. So naye n'ekirala kyali kijja kwetaaga ebitabo bingi n'okola kungi naye nga still obulamu bwange bwagerwa nga bubirina okuba ssente zenkoze n'obulamu bwentuuseeko n'ebyafaayo byenkoze saasubira nti ndibikola. Bwe nadda e Uganda kibuuzo ekyo ky'obuuziza kikulu nnyo. Challenge gye nasinga okuba naye e Uganda bagiyita mindset. Engeri abantu gye bategeeramu nti Uganda osobola n'okuwa kojjaawo ssente agenda aggulira emberenge ku dduuka n'atakomawo. Naye wano otuula mu nnyumba yo n'otumya ekintu ekyayina ng'omukyayina takumanyi nekituuka. So mindset eyo yali challenge kutegeera era nze bwe natuuka e Uganda nendaba nga mindset yannemye. Ogende Kololo olaba abantu ebintu bibalimu bya plastic abawala bambadde ebiwaanyi
ate nga gwolaba enviri z'Abafirika ze zisinga bwasinga asibamu akaswahili kenze nali njagala nnyo abakazi ng'asibye akaswahili. I used to love it. Simanyi ekiwaanyi kino gye kyava oba ani yakireeta bannange. Abakazi baffe balina enviiri ennungi naye tebazaagala. Nze nadde ne mutabani wange n'aŋŋamba kale singa nina enviiri ng'ezizo. Ate nga bantu be waffe balaba abannaye alina ebiviiri. You know, so abantu tulina enviiri nnungi Abafirika naye tetukola ki? Tetubitegeera. Kugamba oba abazungu baatuzanyirako nnyo mentally ti omuntu okubeera n'ekiviiri ng'akiwuuba bwe kiti ng'eky'Abazungu awulira nga kyakabi so nga n'Omuzungu yakola ki? Naye yeegomba ffe enviiri zaffe. Kivula Abannayuganda bangi balwana okufuna visa badduke e Uganda kyokka nga n'Abazungu bangi balwana okufuna visa bagende e Uganda. Kale yeah, it's crazy. Oh my God. How Ugandans are struggling to leave a country that foreigners are struggling to enter. Segedde. Nze Abazungu bonna bemmanyi Uganda bavaayo bakaaba tebaagala. Etagala kuddayo. Uganda is my second home. So n'okiwulira muli n'oga kale bano tebamanyi mwana nti naffe America was my second home. And you still have a family there, right? Yes. So mwembeera mindset yambonyabonya nnyo kati kyova olaba nagamba naye bano abantu entegeera yaabwe ngitegedde ntya nga bandeka ne ŋŋamba ani asinga okutegeera abantu bano ne ŋŋamba omwana wa ghetto oyo azuukuka n'agenda mu kibuga n'anyakula essimu n'adduka nayo n'akomawo nayo yali wansi mu muliro mwennyini ekitegeeza yamanye engeri y'okuddiringa n'abantu bonna abagagga n'abavu kyova ola nasembeza nnyo abaana baaki baggeto bansumululire mindset eyo era be bagisumulula kati mugisumulula n'entegeera music bwatambula nze nadda n'eŋŋoma ya Africa sikyagitegeera nga hip hop yankuba omutwe kati nayo ngiyize buyizi mpola era eŋŋoma ezimu sizitegeereza Abafirika kati waliwo eno gye wakafulumya mayanja on the beat mutabani wa Mulu bikyukanga I like the beat. Engeri gyetambula slow by slow. Naye era naye omuwulira alabika naye yabaddewo yoyo alibeerawo. Abaddewo naye kati omanyi abo abaana abato abaakajja balina engeri gye bawulira music mu ngeri yaabwe empya ffe kye tutawulira. Si wampaka si waku mpola mpola naye ng'owulira message oluyimba lutambulira ddala bulungi. Era big up producer Mayanja on the beat. Naye engeri gye babiwulira birala nange mwenyumiririzaamu. Naye kati mindset kati ate nagenze n'okukomawo wano era nabo abantu babuzaabuza mindset yaabwe lwaka kati nagimanyiramuko ngimanyi naye era nayo ddaawo girabanga yatambulamuko mindset so mindset zikyuka buli wamu it was the biggest struggle neneebaza Mukama namala nentegerako byentegedde nenkolako ne byenkoze siina kye nejjusa. Okay. Tugenda ku skando nali wano nali nzize wano skando ya muyimbi muno Alien Skin naawe story eno erabika okuba ekyatambula skando ekyatambula up to now oba mwatirira mwaddawo ne muterera. Nze sibangako na buzibu nze kasita onnumba ku stage yange nga nnyimba juzi era namwali ne mu kiduuda ne mbalaba ng'obagaba safe flag ejjinja kyaliwo nali mbazanyisa sina nnyo kyembaagaza nali banyumirwa hypo babi banyumira kyoso nange nali mbazanyisa naye sina nnyo kyembaagaza. So like ekyo kyaggwa bawuube tewali kiriwo like just bantu naawe obimanyi abantu just baagala nnyo buukira kati ye ndowooza bwe yantunuliranga ng'alaba ndi mwangu waako buukira osobola okugaya ekyezinze n'olinnya ku ttimba. So abantu abamu bayiga the hard way n'omuzungu agamba iron sharpens iron kati just kwali kuwagalamuko ku jjinja litereere just naye tewali mbeera just ng'omwana bw'anaakonoonekako n'omutuuzaako mu kasonda omuntu aba alina okumanya nti waliwo consequences. Toyinza kugenda gwe n'osanga bino si byamaanyi kakalaamu laba gwe musajja asinga obutono ne gwe munnamawulire yaleka gwomanyi bannamawulire abakusinga obunene bewaleka e Uganda so abantu balowooza byamaanyi si byamaanyi so ffenna tetuliisa maanyi kati ojasanga ne Baby Zoe ate oyo tujja fotola mu fotole Baby Zoe ate naye nga agamba sebo Baby Zoe agamba atya
Aina urapo jakubeyo akawala akato abakuba ne bagamba pado naye kati baby Zoe akubani namugamba pado naye abakuba lyrically so bino bintu biri lyrical si physical so bwe oyagala physics ngatukuza mu physics ng'osoma physics naye ekyo it was just omuntu so that scandal it didn't even cost you anything. My time, they wasted my time. It was a wastage of my time. Kumalira budde tewali nyenenga obudde obwo nabukozesa bulungi kubanga omuntu aba alina okukakkanako nze mbagambe eyo omuntu agaba ekitiibwa omutyanga nnyo kubanga naye aba akyagala oba olina okubeera nze Palaso mmanyi ngaba ekitiibwa oba muto oba mukulu oba mukadde kuba nkimanyi si byamaanyi naye labika ankopindoza kankupulira kino nina kino kyena nze nga nze is my opinion nti nakuzuulamu labika olina trust issues ntya oyinza otuuka ewantu n'otunulira omuntu n'omulirika organizing nti alabika okuba vibe zammwe tezimakinga. Yes. Okay. Nze omuntu gwe nnaaba naye n'obuzibu ne bwe guba mu mwaka gumu olunaku lw'ensooso mulaba amaaso gange n'omutima guŋŋamba nti oyo nno si muntu mulungi. Nakulabanga nnyo ku radio wajjanga. Otulaba oti noga kati nno oyo gaayo oyo yani oyo gw'ogambye mukwano gwo ani kyaliwo nze natuulanga eka ewange ku jimu emberera n'abantu era najja yeyajja nnoonya nze simunoonyangako ne boolaba era twafuna obuzibu ku lyaso era yeyannumba ku lyaso zange nze simunoonyangako sirina kyemwetaaza. Wamulabirawo nga temujja kwata olunaku lwe yajja ku studio namutunuulira bwe nti mu maaso omutima gwange ne gumugaana ne guŋŋamba oyo si muntu mulungi. Yes naye bano abantu abanneetoolodde abo mikwano gyange ejja ddala jjo nga mikwano gye ne gyongera omuleeta ne gyongera omusembeza kati bwe yatuuka ndoza n'alaba nga kati atuuse n'okuweeweeta empisa ekundi natuga omusajja n'ajjayo akaswaki ajja asenye embwa amanya ng'akayera boono kamulume naye so kyekyo kati yayiga yatereera yategeera nti nze ndi untouchable territory. We can laugh we can tough. So gwe speed kojjira kwe tukutwalira. Okay. Now tugenda kumaliriza olwalero tugenda mu kalulu ka 2026. Abayimbi baba tunuliza nnyo amaaso nga ekisawe kyammwe kyalondebwa tukize tugane era tubawa egule yammwe ng'abayimbi mwafubutukamu omuntu ow'enjawulo. Abantu baba tunuliza nnyo amaaso nga balagamba nti mwabagenda mwaba driving nga kino ekintu gye mukitwala gye kigenda. Bakuŋŋaanya abantu 10,000 ne babaleeta ne babasomba but without omuyimbi ng'ali mu bintu bya mulale zaabweze ebiseera ebisinga nothing can happen. Okitegeera. So muli mpagiruwaga nnyo mu byobufuzi ebigenda okubeera mu 2026. Tutunuulire otunuulidde waggwera mmwe standi yammwe nga ggwe standi ye eri etya kyetugendako. How do you want akaluka kagwe nga tekalimu musaayi wandiwuliddeko oko nga muyimbi munnammwe ng'avuddemu nga ya spearheadinze mu 2026? Kiba kyakabi ekyo Mungu aba mugagga kubanga ekisaawe kyaffe baba bajja kwongera otukiweesa ekitiibwa. Wazira nze ekinnuma nga nze kwe kubeera nti ekisaawe kino Uganda waliyo ebisaawe bingi waliyo abasambi b'omupiira waliyo ababasi b'omupiira waliwo abaddusi abasambi b'omupiira sibawagala n'abambi mbaagala nnyo n'abamu ku bo mikwano gange ng'aba Ocho Khalid bani nenjagala okubuuza abasambi b'omupiira basasula emisolo gya ssente mmeka mu Uganda nga ne gavumenti ebateekamu ssente ekyo kankibuuze ggwe tewali tebalina kyebasasula kizibu mpozi abawagizi abajja okulaba omupiira ssente ze basasula zivaako omusolo naye bo abawuzi basasula mmeka emusolo gwa ssente mmeka sikigenderera offside leero ate abayimbi babajjako ssente za copyright buli show gye nkola revenue esooka ku mulyango netwala 18% netwala ndooza ne 20%. 18% ya VAT, 20% ya excise duty. So that is 38%. Pretty much. What?
kukola back tunes zange government etwala omusolo kumpi gwa 50%. Nenjagala okugamba nze gubajjako 50% nali netinzeeko ku million 8 eze Uganda. Yes. Mukola back tunes. Recently Balekabo is still trending. Waliwo ne yawangudde pichi omwe MTN nkuluyimba lwa Balekabo mukola back tunes. Nti tuzitunda naye omuyimbi afunako only 1.8%. Yes. Ku million 8 ezo ze nakola sawe zako yadde million 10. So abayimbi mubaleke olw'ensonga lwaki mulina obaleka kyekisaawe mujja tugamba abayimbi simanya nti South George Weah yali muyimbi okukyusa obyobufuzi byewaabwe yali musambi wa kapiira kitegeeza n'abasambi ba kapiira bakola ki basobola nabo mubatunuulireko ko baveeyo nabo balina amaanyi mubateeke mukulaale kati omubanga ate George Weah ati yagenda kulaale naye bwe mubanga tebasobola nga bayimbi be basobola mutegeere nti kitegeeza industry bw'eba yazaala ekibala ekimu omuyembe ogulaba gumera ebibala ne biggwako sizoni nedda era ne gukola ki bw'eba yazaala ekibala esobola okuzaala ebibala ebirala bingi for example kana akaana ka Baby Zoe okalaba nti nno kali ka opposition nnyo kati kyogamba waliyo member wa opposition alimu essuubi okusingaako taliyo emiti emito gye gigumiza ekibira keeko kayimbi kitegeeza olina okwempoweringa music ontegeera nze nkibuuza nokibuuza nga si mukuwalampa mukubuuliriza olaba Muzeeyi Museveni bwe yali atandika obuyeekera bagamba baali 40 baali n'emmundu 27 n'emmundu ezo 27 baazikwatako yaziwa baani ayi kasooka zikwasa bakyaliibe ab'okulusegere yes kaakati ngenda kwongera ekintu ekirala Amini ajja mbufuzi atufuga Amini bamukube emmundu akola ki agenda kuba Amini yali yagutwala obote bannayuganda baali tebaagala obote naye nga n'Amini abamu baali bakoze eki bamukooye kale obote si nti bonna baali tebamwagala naye baali bangi abaali tebamwagala bukulembeze bwe nga tebakyabwagala ekyabatiisa bwe bamala okuba Amini n'agenda ne batandika okuzimba kabinenti empya bagenda okulaba ate feesi ezaali ku gavumenti y'obote zezikoze eki zezikomyewo ekyo kyabeeraliikiriza kyova olaba Muzeeyi bwe yagenda okuyeekera bannayuganda abasinga bamuwagira kubanga bagamba waakiri omupya nga si kabineti eno era mulukomezaawo obote era ku kabineti ng'olina amamondo matono bakyalibo be baani bayimbi banno tuli ku principle yes abayimbi ze mundu za 27 olina osooka ozigabira kati bakutesa egirinya bamusibye alwaliddeyo n'okufa tumufiiriddwa buli omu mukkakkamu naye olowooza babakwata kalifaaganaga ne bamusiba n'alwalirayo kitegeeza agamaanyi gaali mangi oba olina okulikoninga naki nago okitegedde so nze kunze mu kalulu ako sitandi yaako obuzibu obuliwo bwe ndaba nti ekisawo eky'ebyokuyimba kirina okuweebwa ekitiibwa nti kisobola okuzaala emiti emiki emirala balekerawo okutema abantu amatabi okitegeera ani atema abawagizi abamu for example nze kanku example no nze njogera byange ate soogerera gavumenti okitegeera njogera nga pi nja ku example Kakalamu wali e Uganda we nayimbira oluyimba lwa Free Bobi Wine nga basibye principal Kyagulanyi yes nga bamusibye Bobi Wine ensi yali ennyogoze ng'esirise bweti kale ndampozi najja kukola ki wajja abayimbi mwali mukuŋŋaanye buli lunaku olwasooka okulaba abayimbi bonna nga bazzaawo ffenna ne tujja emmundu za 27 olwo nzigamba otegedde you have to recognize kati essaawa ewe nayimbira oluyimba amazima ga Katonda abantu kunafuya naye nga tuli baakabi Uganda yali ku bunkenke ng'esirise bweti nga buli omu atya amagye gaali buli wamu nga buli omu atya n'ennyimba oluyimba olwo nange ndi muntu nsobola okusobya nekuga kikwewuunyisa ng'omuntu asobola ovaayo enkya ate n'akuvuma
kati bwakuvuma ate nawagira eyakajja kati okuyingira struggle ate nga ye tebannalaba na kubibalabye nga tebamanyi oba banakwata omukulembeze nga bamukutte bamutwala oba omuntu oyo anateekayo feesi ye n'omubiri. So tulina okuyiga okwewa credit. N'amagye gali mu ranka bagamba oyo yalwana olutalo lweno n'olweno oyo kati jeno olina okugaba ranka n'ogamba oyo pi kuva lwe yakuboola oluyimba oyo mumuleke bambi mumwesonyiwe we yaluyimbira akaseera kaali kazibu kubanga oyinza n'okusanga olaba amaanyi ga music oyinza n'okusanga tebaalitadde mukulembeze amaanyi ga music awo we gali kati tulina okubeera nga music ekisaawe kino abantu tubawa chance kubanga ly'eddoboozi ba airing opinions zaabwe oba oli awagira ono oba awagira kivonaga gweronda goyagala oba Kenyatta oba Mugabe abantu mugenda ne mwerabira ekintu kimu nti eggwanga lyaffe twagala ligende mu maaso mu butebenkevu ne mu mirembe tetwagala tetulina bukyayi butuuka kubeera nti nno twagala kuttiŋŋana sikiwa Libya ogiraba Libya Gaddafi bwe yavaawo waaliwo Gaddafi nga ye bwe baali bamukuba yapangisa bamasinariz okuva e Chad bamasinariz abo baali bangi bajje bamulwanireko n'abawa emmundu zonna ezeetaagisa waliwo jeno we yali yadduka mu Amerika bwe yawulira nti bamunyeenya naye nadda n'akola amagye agage waliwo gavumenti eyali erwana ey'abantu eyo yatandika demonstration nabo ne bakola ekikwekweto ne mujja mubeeramu kati bano ba opportunist nti ye yalaba nti ensi ekyankalanye naye bayingira kati ensi erimu abakulembeze ba mirundi ng'eki ng'ate bonna bayeekera bamasinare baasigalawo abantu opportunist baasigalawo gavumenti empya yasigalawo jeno we yajja naye yawamba oba yafuga Bengazi oba yafuga Tripoli nti kati Libya okutereera ntalo abo bonna balina okubagana kusigaleko omu naye olowooza ensi tegenda kuddayo mu ddongo tufune ekyokuyiga tugambe nti eggwanga lyaffe twagala likyuke mune transition ey'emirembe kubanga abaana bwaffe tetwagala bubeere na future eri disturbed ensi bwe bagikuba enkuba eyo n'abasomesa bafa kitegeeza mugenda kwetaaga okuzaayo emyaka 3 nga temulina basomesa nga musomesa busomesa abasomesa bavudde bweru mumala ate bwe mamala okukula aba3 baweze bafuke basomesa ate nabo basomeseyo abaana abalala emyaka 3 gye emyaka 6 ensi okuddamu osimbula ontegedde kakati mweyo embeera nze kyenyinza okugamba mu kalulu kano njagala kabe ka mirembe kyensaba tuleme kulwana tuleme yiwa musaayo oleme kubeereyo owulire nti ate maama kakalaamu bamututte tali mu ngoye bisoboka ebintu ebyo abantu abayina omululu mu byobufuzi basobola okutta bannaabo olw'ebyobufuzi ate nze kinnuma nnyo okulaba nga abavubuka abato babifiiramu ne bafa ekinkola bubi so n'olw'ensonga eyo ne gavumenti yennyini gavumenti yaffe gavumenti naye akalulu nandisabye kafuule feya abantu balonde akalulu tukabale eggwanga lifugibwe omuntu abantu gwe banaaba balonze gwe baagala ebyo bintu simanyi ate abantu bagenza okulonda ate ne babakubira ku ballot box ate ne babatiisa ate no bamuwambye ate no bamututte tebiri necessary bane tukuze ensi yaffe ensi ezimu kuzikuze ate ebadde ya mirembe ensi yaffe badde mu ntalo nnyingi gomanyi nti Uganda yensi yemu ku nsi zokka etabangako na peaceful transition of power si kyannaku nnyo ekyo ng'ate yensi esingamu abavubuka so ne gavumenti yennyini ebyo byonna simanya wakena tiya gaasi kukuba bantu tekiri necessary abantu bavoicinga opinion zaabwe buli omu nze Palaso kati nnyembye ntadde ettafaali ku ggwanga lyange ate onziba omumwa opinion yange bweba yeyo ndeka ndyogere eggwanga nange ndiyinako ki ettafaali n'abalala baliyinako so nze kyensaba nakyo kyenandiyagadde gavumenti ebeere mu bwerufu etegeka akalulu ak'emirembe nga electoral commission teri manipulated abantu baveeyo alonde gwakola ki gwayagala ate ne gavumenti empawalinga abavubuka omulimu gw'okuyimba guno abantu baguzoleya naye gubeerezaawo abantu bangi abatransport abeebyobulimi abaki kati omulimu guno
abantu abalonzi balina okuwa ekitiibwa ne be balonda ne gavumenti. Guleeta omusolo mungi kati abayimbi beetaba mu byobufuzi. Abamu tebalina mugendayo mbu bagendayo okuyamba abantu. Abamu endongo eno bamala gibakuba ne balaba nga kali eggwawo nadduka wali afuna opportunity. Katutandise ofuna abafuzi abanoonya opportunity ate. Ontegeera eggwanga lyaffe si kyakuzanyisa. Ekyo bubaka bugenda eri gavumenti etereza akalulu kano banne tukubeko kalulu akatali mu bunkenke. Tegeera ne opposition ge magezi genji wadde efe nnyo ku gino emiti emito egyo naddala egiri mu byokuyimba kuba oredde omuti gw'ebyokuyimba gubaze ebibala. Balekerawo okuba industry nti Palaso ate kati tumuvumye tukoze kino ate kati ono akoze eno mugenda tandika ebintu ebyo. Ne Rwanda ye batyo batandika ne beeyawula ne bakola enjuyi bbiri ne tutandika okutema ne batandika tetwagala kutuukaawo. Fe tuyina ebintu ebitugatta bye bisinga obungi ebitwawula bye bisinga obutono. Nenze kye ngamba buli muntu alina eddembe okuyisaawo enzikiriza ye. So opposition njikubiriza yettanire nnyo mikwano gyayo gino gyetegeera. Kati bw'ofuuka omukulembeze opposition ate notasembeza kamiliyoni musembeze. Tayinza kubanga baddeyo emyaka 25 nga abantu tebamwagala nga basasula n'okujja omulaba. Musembeze kale we baba tebamwagala akalulu kajja kiraga bamukuba akalulu ave wagende. Bwe baba bamwagala ne bamulonda tumubanje emirimu tumugane ne Kamili Sebe omeya enguudo nga tetuzitegeera. So wayagala ne guno omulundi baddemba bamutwala tagenda kudda ne twamusubwa. Teri musiru afaanana nga Kamiliyoni. Teri musiru akola Kamili byakoze. Teri musiru abeerawo myaka 25 oyo aba mukulembeze bya ddala. So nze kyenkubiriza opposition bongera okuggulawo enzigi. Abantu bonna nno bootunuulira abakyusekyusa abaakyuka bonna basooka mu opposition. Nzijukira Kenzo yali pro opposition. Kalifa Kamenyo Mayinja ani omulala awo. Yes, Hildaman akyali naye akyali oyo naye kale ebyo byamu tebibulamu naye ng'ekituufu kiri nti abantu bonna ensi ezimbibwa birowoozo. Kati tuyinza kubeera ku kirowoozo kya kakalaamu yekka. Olina oleka ne Palaso agambeyo kirowoozeeko kitunulye kuba naye alina omusana waagulabira. Wakitegedde. So nze kye mbagamba kukkiririza nnyo mu bantu bano abato olw'ensonga kakwangu. Ojjukira example gye nkugambye nti Amini bamukuba n'agenda. Obote nga tannadda naye ng'abantu batunula kabineti ate nga balabako bantu b'Obote be bakomyewo. Kati nze Palaso bwe mba nzikiririza mu nkyukakyuka. Ate nentunula kabineti nendabako mpuuga. Ate ngenda okulaba era muleeta neera ne beesije. Nenga tukyali mu bintu byebimu. Leeta kuba Palaso. Leeta kuba Nina Rozi. Leeta ku leeta new faces. So opposition awenda biro obuzibu obutono we babujje. Believe mu bana abato abalina amannya. Ne government obuzibu wembujje. Akalulu kabako obunkenke bungi ate akalulu ka government ko campaign zaabwe olaba nga bitambula bulungi. Batambula teri abakubye teri agambye ate n'otuuka buli lw'owulira nti ate aba-NUP bagenze n'ate n'owulira nti babakubye emiggo ate n'owulira nti tiyagaasi. Kyogamba be bokka bakola obuvuyo neno wabaayo obuvuyo. Katuli nalaba ka video ng'abaana bambadde essaati za yero nga bagenda bakuba abantu ku street. Nengamba kati awo katiyagaasi kaliwa bakube tiyagaasi abo bakuba abantu kati okitegedde. So nze njagala akalulu kano kaleme kubaamu bunkenke. Yes, eri gavumenti bombi balina ensobi bana ensobi weeziri ku sayidi ki zombi. Lino eggwanga lyange lyenjogere yasogerera muntu yenna nze siri wano nti mpagira gavumenti oba mpagira ono. No, I am speaking as a Ugandan individual with a personal message. And you want to see your country for more years and more years. Yes, and prosper in a peaceful way. Trust me. Opposition bakubanga ya embracing the arrival of artists. Singa eriwala. Wow. Government
singa embracinga competition nekkiriza nti buli muntu akkirizibwa okwesimbawo n'okwetaba mu kalulu n'emirembe gye n'abawagizi be nga tali molested ayitemu nga ki nga advice yange. Uncle Palaso agenda otaba bannange njagala nkusibuli wano taata neyanza akadde kompadde saba mukama kulembere bulungi oddeyo bulungi Uncle Kamili omundabira kasibye nti ali bulungi. Yaŋŋambye bw'olaba Kakalaamu. Yesebo. Kakalaamu yafuuka buloka e Canada. Onoonya mukazi waakuwasa Kakalaamu. Onoonya kucakala Kakalaamu. Yaŋŋamba olotoka bw'otikola kikubira ani? Bamuyita Canadian Connect. Akomawo era. Yaŋŋamba Kakalaamu bw'omufuna. Mwebale bujjaji, mwebale bubeerera, mwebale muwalaamu. Oh, doctor. I feel so happy nga mulabe Burundi, mulabe Congo, mulabe Kenya, mulabe Tanzania, mulabe everywhere ngamba wow. Katonda mulungi nnyo. So mwebale ddala. Katonda akunkumire era akutambuze bulungi. Tuddemu tuwerabeko next year nga tukomyewo nate nga tuli. Ate bagambe nina oluyimba olw'ettabba olwatabuse baluyita forever. Yeah, nalulide. Yeah, subscribe to my YouTube channel. Olabe forever. It's trending. Sofa guno omwaka. Lemba kuba Chameleone yaŋŋamba endongole ly'eddembe lyo. Yeah. Guno omwaka sofa guli mu hits nga 3. Yeah. Okay, guli twagugulawo n'ebyabanene. Kuba byabanene yajja at the end of the year actually. So naye abadde wa guno omwaka ndowooza. N'ogattako bwe nkwagala. N'ogattako forever. N'ogattako bikyukanga. Yeah man. So Tycoon. Yeah, Tycoon akyali coming. Yeah. No, coming as in a rising like omulanga akula mpola engeri gy'atambula empola wa reggae. Naye abantu bamwagadde nnyo kulo naye zino endala engeri gye ziri mu vibe ne party. True. Abantu nga balabikyukanga si lwa ndongo lwakuwuliriza lwakugetinga motivate naye zino endala bwe nkwagala byabanene forever zo za party abantu vibe ndoza yatambula mangu engeri gye zirina vibe. Yeah. Oh, man. Thank you very much Uncle P webanye balide ddala mukama akukumira nsiimye nnyo taata n'okwenoonyangako oba oli awo ntiterabira mu ngeri emu endala Kawalya Keiza akutumidde. Kawalya Keiza abadde agenda mukolayo na drop trendsetter. Si yakusookayo. Yasookayo. Kati aba tasetinze gwe togoberedde. Okay. Yo sebo Keiza oli trendsetter. Keiza Kawalya. Yes, sebo. My brother, you are a trendsetter. Wow. From the ghetto to the bank. Mama wa Keiza yafa. Yeah. Nengenda ye wabwe nendabayo. Yeah. Walungi nti wewaka nesi wewasinga obulungi mu nsi okusinziira ku kye nalabayo bwe bagamba nti Keiza ali California nti kakyayogerawo same ogamba yaman mungu mugagga bikyukanga busobola okuba busobola okutya Keiza n'abiteeba golo neziyingira kati ate Kakalaamu gwate gwoli connect wano naye mu trend oba nkuteekawa gwoli door breaker. Wow. Goli door breaker. Wow. Ekijji kye wasamba kinene Kakalaamu. Wow. Kubo ekijji nojja mu first world nzo nakulabira ku radio now. Yeah. Ate bannamawulire bameka abaagala okujja bakolereko eno bunnamawulire tuli kamera wakwatanga za radio kati budabo ntunuzaamu kamera mukaaga Kakalaamu zonna zizo. I know. Wagejja wafuuka kampani. Negejja era n'omubiri. Era ngeragejja taata mukama akukuume bana. Ndiso amboni. The Answer Channel, a solution to every situation.